Bannamateeka babiri bawaabidde gavumenti nga bayita mu ssaabawolereza wa gavumenti ne kampuni yaweereddwa endagaano ey'okugula n'okutunda emmwanyi za Uganda eya Uganda Vinci Coffee Company Limited olw'obutagoberera mateeka mu kugabana okukola endagaano eno. Bano okubadde Byansi Henry n'Aboneka Michael baddukidde mu kkooti enkulu nga baagala endagaano eno esooke eyimirizibwe era esazibwemu. Bennyamidde olw'engeri ensonga y'endagaano gye yakwatiddwamu nga yeetobeseemu emivyo mingi n'okumenya amateeka g'eggwanga. Beewunyiza olwa kampuni eno okusonyiwa emisolo okumala emyaka 10 ate ng'oluvannyuma singa eremererwa okusasula emisolo gavumenti egenda okugisasulirako ate nga n'abakozi baabwe si bakusasula waaka pamiti. Kati investor ki ono agamba nti njagala holiday naye ate naze ne milioni zange 5 twagala batugulire investment ye milioni 5 oba 10 eza dola bazitadde mu ki? Bannamateeka bano era bategeeza nti mu kukola endagaano eno ekikwatako tebeebuzibwako okuli abalimi b'emmwanyi, abatunzi n'abasuubuzi newankubadde ebitongole ebiri mu mulimu gw'emmwanyi ekimenya amateeka ga Uganda. Teyayita mu mitendera mituufu gavumenti gyerina kuyitamu ng'ekola endagaano n'omuntu yenna gwewatenda. Bano kati baagala kkooti esooke yeetegereza endagaano eno era eyimirize n'okusazaamu endagaano eyakoleddwa kubanga yakoleddwa mu bunywi bw'amateeka era tebagoberedde emitendera gyabadde girina kuyitibwamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.